Banana was such a good soko in the car. Two country, two can papa. Soon, Catibanga, Bakuchino, and Zirakari. Amaziga, Mario, Yovela Kodawa. Canoe? You get up young and young boy. Oh, Yabo! Young boy. She's looking good. This is my Okay, Daddy, come because I got you. Kutu, over a tata wabana. Japan chino chimera chokwinge nifenda bali wanu. Abanjaga dene mjanero. Mukama afuga. Era afayo. When you believe in God, no more in our cancer. Awona. Katonda yawonye omwana wange cancer. So whoever is there, why no muradawa cancer? Ngamani gakuwedemu, you think you can't make it. There is hope. Katonda chaso wachikulira. Nawe yachikulide. Believe in God togwa mumanyi nyoba cancer wenali. We can make it together. Kiss so much baby tonight not to the kerembaga. Tumanyizamu International Conference ku Healthcare and Social Worker. Egendo kubera ujuni ngabiri mulumu paka abiri mu 2024 mu Ontario Science Center, 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Go mulumu gulinti Health in a Social Perspective. Ubugenda kubera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Matino conference tesosola tujja kwaniriza bamama, batata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuize ba social workers, gamu healthcare, ba doctors, ba nurses,
bakozi, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba +1477022 oba +1372888 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Omwana yabadde kansa, ebirwadde birina kulwalibwa abasajja balina ssente. Twewapa ebirwadde bye twala bikuuna, nkunza, kusegeera. Obulwadde obuleetebwa obukyafu. Sirwalangako birwadde bya kansa n'ebifamireti. N'omwana oyo alabika si wange. Yes! Omwana alabika si wange. Twende waffe tukwala nfunza, biguuna, bintu byebyo tebireetebwa obukyafu. Tetugwalangako birwadde byaffe. Omwana alabika si wange. Daddy, don't say that. This is your own fresh daddy. Wakogeranga akabadde kasikusse kwata kasasiro omujje mu ddiiro lyange beeko gy'omutereka because I have a very special guest I'm expecting. Am I at back? Daddy, did you just say kwate kasasiro? Yes! After saying kwata kasasiro omujje mu ddiiro lyange omutwale mmanju omugenyi wange ajja asange nga tewali kazange. It's because I love you. Let me take that thing as a joke. You love me. Kwagala ng'omwami wange maze nawe ebbanga ddene let me hope kyoyogedde osaaga. Take your kasasiro out of my sitting room. I have a very special guest. Wait! Omwana yalina Afrika yalabe sate eskalingolole yalabe Tata w'abaana. Abekikyeeki. Yanga dadi w'amakomye w'omwana yeeyongere. Baby, let's come and have a seat. Tata
ngenda kulyanga munyankole nyabo tata abana yanguwa omwana ndaba omuliro gweyongedde tata abana omwana ayokya kapito yangu gwoli mugezi wa wano kulembera kapito tata hina ate bano bebange manje una lukiiko lusinabo geri bamala fulya bulimu n'akawunyawunya si mu bubiri mpulyamu akawunyawunya kikeki kuki buno omwana yeyongedde omulyo baana bo taata baana bo ate kyombuuza ekintu bano baana bo taata ngaze nzaala bano sabo baana bo bannabye biki byombuuze ebingate naafu yange gyolina gyenyesuseeko kuliga olaba neyabira nebye ebiyitibwa ebitooleera kakati nyabo ono wambuuziza bebitanambuuza wambuuzizaako bebi nafukamidde bulungi oli awo otankatanga kamanyi obalina fukamira wata olina fukamira otankatanga oli oyo ate abaana tumwita tutyono taata omwana afa bebitanambuuza wasiba tya maama omulungi bebyatunula bubi otutunako obulungi sekkako smile siyate omulungi omwana afa kakati nyabo okubana olwaleero ate nsaba osingako obukugu bwo n'obuntu Daddy, ono muganda wo, she's looking No, good. this is Onirira my nnyabo, I appreciate naye omwana afa. mukyala wange omupya era gano ge magaage kati okuva soka omulaba omwana w'abantu tamba kyebo kitigibiti kati mbadde nsaba okwata engumba ku maso n'obuntu bwo muyitaawo tozinoonya nnyo nawe kuona kukonya wano tasibu zeezo Baby, ogambye onani? stop calling me baby Tata w'abaana, ogambye ani? this is my new bed ono yebbe sweetheart nanyini bintu owempisa Daddy byonna bikole, byonna. Nvuma kasasiro, mpita buli kyoyagala. yes Togenda leta mukazi makaga. Ndayira mama nakanwa janzala. Togenda leta mukazi makaga. Omwana milota afunye mizolezo mukazi. Daddy, nasali yanzala. Nzalibwa ne Kalule Samuel. Togenda leta mukazi makaga. Kabali tanzija makaga. Notoleta mukazi makaga. mama nange kinaawo yanzaala ndi muganda wa kitanda naka Nyabo oli mukyala munange obitegeera bano baana bato omwana afa kansanya. bebi bikulemye tula wali bakuyisayisa muddamu maaso mukyala munange amaka nange ngaagala sina kyakukolera kitegedde mbalemu satu kuŋŋaanya boyita abaana abo abaana bomukwano nze kuzaala be bayita abaana batabwala bebadde emu bbiri satu ng'ofulumye owulidde yanguwa bebi byakulemye yamutugende ngenzalabirira mwami wange kuba ku bukyafu enjubu eriko simanyi kiri mu kisenge eyo nakugamba kera 12 nakonakola kirala ndikudda yati oyinokera omusaladi nejuisi oyisa ne banno
Aja akambe mama. Ulikasema kwa ndevu usama mpenga japiene ngakwa. Ata mwananga agenda ulo akwana ne baskype nizinga zanji kuwaza ntapo. So now tell us that agenda Tata madensa wakuzi Mweke bra nguboge ngati. Abagenyi mama bakaba. sipote wo muntu wo kasi Ati kabuleta. Bane zokira baba kadambu. Bane kandete ka juice. Kaleke baba kaleke. oyinake Leta. ona mwana Fashion mango cocktail. Sabala nguboge. Baby giro mugamba tuba bati love eh. Kandete ka kama juice. mesa mbuso wakati mtawa tata Kutu. anji You've been calling me alone. Yes. Okuja mumpi eh? Wala langu mpira kuja mumpi. Kabasa. siwe tata sawa kuso You don't feel my job. tata basikia na kusema bajaluza kama wani Chichi chinechiwa. Olimu dwaniro olimu maje chichi. zekola bwana fume chisira When kugobya mputya. I don't like the part of that fan. Chichi oliko. tata zekola bwana asinga kale na fume mujalo mulungi bakale nga kwesikana bangani Naye ebizibu mulekere kacha. bati binali bademirembe bina kumekana Baby. Kama I love you baby. Zendo baby netse. Omani nina baby chijemba. Mwe mbagobi. Asikamye bagwa kulimu. Be somewhere. Muteko bawali. kusengera yuna Plani. I hate the way you go. ndio atiri bonzo alija So muzanyo. Ati Bane ka juice. Mama, obanga katuiso obanga ndio lekera. kale katuka kale dadali Mwana boka kakali mwe. Kakati. Omanyi, badena chizito okugamba. Omanyi of all people abantu benina basanji, baskype. Simanyi kale some to mention kale abategereka simanyi wati nonda mugwe. nina gine wina abaganga katinga bula nalo ko prepare wina kusente ba skype nisi ba waliwo smile ba escape beddings uno tambula nabo nilwachi walunda munsi Simanyi naye kale tugenderaawo. Okay. Manyi kwantegeera. Kakati badenge kubanga nafuna kasi. Mujja. mugwanga Uganda Muno mu Kampala ate. ngawo muloze We, oli omwana muwala mweru. Alina akawato bwati. Aline! wanji Mulungi mu Kampala mukyalimu abakazi. Mulungi alina empisa ate nga mweru. Empisa zaabula abeeru zaasigalawo. Empisa. katika kambe mugwanga kakoze mawanga kyotambulira eyo mubangereza bachepe wali abakazi abalina ekikeetu emwana Nogwe towakana nsibu. Oli omwana muwala namusanga ku Kampala kuno era essaawa yonna. Kuleka kyegende. Sisobola kumulekaawo. sobola ogenda kuwasa mwaba nakufumbira emmere yes spectrum yebekolere naye katire tujja kukyogeramu. omulese Yeee! muletendabe ku mwana tu Yena mmoja kona ne mami. Brand kukobye. I don't like the way you shout, the way you talk, the way you do everything. Kukobye. kisonyiwe kinaalyawa Nona ali mugato mukobye. Ngobo okuba guba bannaye. Get aside. Kimeko oluda kwa mudda. Kuchu. Wevaye.
mukama wange Mwanji. omwana Mujja Brazil Tata wana. bose bano abanyarwanda betulira abakirasi Sako kabo mufeko kwa. Hey. I don't like her place around me. Kwe omwana Mujja Kampala. Oh, yo mwana nabaka watu. Tegera kafika. Tawana nyo. Usanga abakazi abanyira naye otomme. I come to show you my bed. Brown bed. Brown bed. Hello, brown shoe. How brown shoe. I think I don't know. What is going on? Chichi, Sweetie, you just make me understand. What is going on? Why is Chichi, what are you about? Chichi. Oh, because I'm with you. Where summer? Where summer? Nindako. Oh, you guys to so much. Tunja kukuba sente. Tunja kukuba sente. Kasi. Wadanga kukukwasa kakanya wako. No makola, no isendobozi. Okusuka nyinga yo, ngoyogera ne mami. Sebo. Yogera ngofuka mitte. Daddy. No. Wait a minute, honey, get up. Sebo. What is going on? Wewe mkazi na mkukuma abana wabanda ba. No way. Ebani yakozeko ekoletia. Nani tukole sina kama kuziliramu. Daddy. Ani munga toto da. Daddy choko tu yani. Daddy atu yani. It's okay when you're around me, everything is okay. Daddy. I don't like the color of this thing. Okay. And this is any moment. Of your life. Yes, Daddy. What's here? Munange tata. Bwansanga kukuba ngasiranye. N'abaana bange be bayita kasasiro. Bebeegaana nti tebabazaala. N'ombuuza lwaki ndi awo obudde bw'ekiro amusamanyi wakudda. Nali mukyala wa mwami ono. Nga ye taata w'abaana bange bonna be wansanga nabo. Ne taata w'omwana yalina kansa. Abye. I did not answer that time that day. True love, well, it's a queen here. Daddy, Omanga and Wawe Tevazala by cancer. I tell Wawe Barazan Sekere. So, cat Daddy, I will one song and Nyambia. Naringo by one boy. Abye, Badi Bam come and Nyambia, very fine. Now, queen. Hindi wakali wewe. Mama kafa chitalo. Where summer? Daddy. Kama kwini ya watu mwana wangu hapa mtumwa zange. Excuse me, Nyano. Tola bati okube mpi. Mukwano nsuna. Nenjala zisuna. Never talk about my kid. Nti yafa. Kubanga mkwano queen. Katonda yazabibye. Oh God. Just so it. This is my blood. Abamukumwezino. Omwana wange. Nezija muwahaga. Nampita mukwawa. Listen, nanga sina wakana go
omuzaala era ava mu nkumbezo oli taata naye nze daddi amaani daddi Daddy, femmeno tukuyita daddy ekibeera. Simba, abaana bange era bava mu kika kyaffe twebiranjaza. Baby omwana takanula byengera kuzaala. Weyasama. Okay, Daddy, bikwasaganye. Kutu, oba eyali taata w'abaana. Njagala kino kibeera ekyokuyiga eri ffenna abali wano abanjagadde ne Mujja leero. Mukama afuga era afaayo. When you believe in God, n'oba olinawo kansa awona. Katonda yawonya omwana wange kansa. So whoever is there ng'olina omulwadde wa kansa ng'amaanyi gakuweddemu, you think you can't make it, there is hope. Katonda akyasobola okukikolerera nga bwe yakikoledde. Believe in God, togwamu maanyi n'oba kansa wenna ali eyo. We can make it together. Kiss on my baby tonight, not to the Kelembaga. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.